kulu gino bigirwa nalabye Nammeere ng'atabuse yatabukidde Maama Nambooze nange okutya nindi namugamba gwe Olungereza lwoyogera lwali lwadda tebakyalwogera ku kyasa kino n'alyoka alumba Ssemujju Nganda namuga nti gwe Ssemujju Nganda wabeeranga mu parliament kwogera ku saati za President Museveni z'ayambala na ssente z'afuna mu State House niye tulina binene byawo byewayogera ebigasa eggwanga temulina kibyogera neŋŋamba sitooka empya ng'ekaaye eneekuba buli kiramu era bw'otunuulira kalakita za Nammeere anaamalako n'obwa minisita oba ye baamulonze kugenda ng'agogola n'okutereeza abakulu bonna abaleeta embazuulu mu kintu kino. Kati Nammeere mayinza njogera ebigambo byange wano oluusi ne mukola ye akalulu katuuseewa katambula ssebo tulangirira ku Lwakutaano lujja era lwenzija no ku Lwokutaano abantu ngenda bala kulangirirwa omuwanguzi mu bantu abeesimbawo omuwanguzi twagenze okukebera ku chaati nga nze wange ng'oli ku 74 ng'ate waliwo abalala naye nze wange wadde okyakulembedde oli ku 74 kati tugenda kuŋŋaanya yongera abantu bongera okuba akalulu anti emyezi giweddeko gitwalagaana twabawa ebbanga lya myezi 2 kakati giwedde kati twongereyo so kakati department sijja giyingiramu togiyingiriramu ffe tutegeka ffe tumanya awadde gye tugenda okugaba naye sofe wange oli mu 74 ku buli 10 noddirirwa Maama Nambooze Lwomushana naddako mukulu Ssewandagi yakyala ebyo wansi eno bwe tutyo bwe tukyatambula naye nga nja kujja n'okulonda kwonna nga tumaze okukuŋŋanya ku mikutu egy'enjawulo tulangirire lumu omuwanguzi oyinza okuba nga wawangula ewange naye ng'ate eri baakuwangula nnyo kituufu so tulina okwetegereza tulyoke tugaba awaadi nga tewali akaayana obadde okyayogera mbadde mugamba nti mu bigambo byange wano mu show zaffe ez'emabega nagamba nti omusambi gwe bayita Nammeere tomuggyako maaso tabeere wa bulijjo mu nsamba ye era ezo ensamba ye yampaliriza okusiima ebintu bye era nabyogera nga tanafuuka n'emupi nga n'okwesiba otanneesimbawo neŋŋamba omusambi oyo nga si wa bulijjo nemusipootinga kakati raba n'anyiga amapeesa ge akalulu n'akajjayo Masaka wamusiimira ku kkuba fulufiga ekyana ekiwala ekyo kirina ebiiso kirina engeri gye kibimulungula kyavudde Masaka era omwana ddala akirina nekijja nekikola omulimu e Kampala nekiddayo Masaka nali sikirabangako muntu okuva eri mu matooke wansi najja e Kampala n'akolayo mu fulufiga n'addayo nga talina mukutteko nali sikirabanga omaye tubadde e Kampala wadde emyaka mingi kituufu nga tulowooza tuli ba championi naye aliwoliwo abayaye gwe n'akukuba n'addayo mu kyalo so yakola entry political entry n'alaga nti taabeere wa bulijjo nze ne saamuggyako maaso wasigala era omugoberera nga mwetegereza bwenti politikale oba politikale kuba politics ezinga byonna kituufu byonna ebitwalizaamu oba otunula otya but eriiso lisigala nga lya byabufuzi kakati n'anyiga amapeesa ge wuuyo palamenti agiyinga omwetegereza mugenze ku tokosho mwenna eyongedde omwetegereza nabatuula wakati ne mulya ennyama bwenti neŋŋamba mulya ennyama nagwa ku kibabu ng'olaba kati mulya ennyama teyakibala bulungi nnyo mukazi tiyamukwagula kwagula ku kivumu kiri kyolifa tuwerabidde yamukwagula naye kyembadde nkugamba nti engeri gye yanyigamu amapeesa agavuva e Masaka nga mubaka teganyigika akalulu kayinza okuba kalimu ebirumira byonna naye akalulu ka wano tubala wiini era aganyize yaba omugezi ye championi ffenna batunyiganyiga ne batulekayo mu byalo abatuuka e Kampala ng'abawanguzi ebyafaayo bye bebajjukira kituufu okyegedde walina ensonga mu kalulu wali mu kibiina kyamaanyi naye nga tebakudikiriralinga tolina byogamba abantu kati yekyo ye Nammeere kye yabala nti at the end of the day I want to be declared a winner mpulira
kakati gumanyi Masaka gy'ova manyisimu eh? Ffe twakulira Rakai nti owangudde Masaka City mu mbeera eriwo gwa Masaka City eyo eruddemu oludda oluvuganya ssimu kuviira ddala ku mulembe gwa DP ffe twabeeranga mu DP nga branch eddako ey'amaanyi Masaka era walingayo muzeeyi bamuyita muzeeyi Bukenya nga ye chairman wa DP Masaka nga buli mawulire gesatu aga CBS wabayo eggulire eriva e Masaka erigumivu ery'ebyobufuzi chairman wa DP mu bendobendo ly'e Masaka ayogedde agambye olwo nga Dr. Semugere akyaliko ate Kawanga jadde Kawanga yali mubaka era wa DP nga wa DP John Baptist Kawanga ye yali mubaka nga yakiikira municipality naye ng'oli ye chairman bannabyabufuzi abava e Masaka babagundiivu Bukenya akyaliyo ateekwa okuba yafa yali akuzeekuzeemu ateekwa okuba yafa nja kukebera mu likodi zange ndabe kubanga ndinayo abantu bangi bensobola okuverifyinga nomanya nti ono yafa naddala nga yali wansonga okuba amasimu oba sisitimu ebakulaga nti ono yafa nkuba amasimu mbadde sitidde olina sisitimu ekulaga nti ono yawanduka kiwulidde kati yazanya empiki mu kalulu era abenaremu yabasinga obujega bonna yabasinga obukujjukujju akalulu ke yagenda okulaba nga takajjaayo okusinzira ku sisitimu eriyo n'agivuga paka wa jjajja yeyeko yakakikola nameere yagivuga direct paka ku geeti talina appointment nti kiki baani abali awo nti nammere aze n'abayaaye be wano ava Masaka masimu ne gavuga ayingire tayingira protocol security nebenyola finally jajja simu nemutuuka finally jajja nagamba baleke bajje neyeyala wansi naga jajja akalumba dde kawangudde naye sisitimu yo yenyini yenkuba namugamba tukole tutya kyusa ono nono jajja nakuba essimu bbiri bonna ne babakyusa tewasigala muntu nammere nga yali mugezi nnyo yanyiga epeesa gwe RPC ne tiimu ye yonna Murudi headquarter returning officer ne tiimu ye yonna Murudi headquarter bawo bakawokawo bonna ne bateekayo sisitimu mpya n'omulamuzi waako naye ne bamugjawo naye yalugenderamu naye gwe nammere omuyita wakusaaga si wa bulijjo nammere kati bano abaagala okulwana naye kati agenda bamenyaamenya kuba tebamanyi gwe balwana naye kati ate nze mbakuba mu palamenti nze yali musobodde kuba kati nze amutaddeko amaaso ng'akola ki ng'ajja nemanya amapeesa ge nemanya nti kati woba oyagala mukuba olina kunyiga peesa lino bw'aba akunyize lino awo muleke kiringa bonna osanga obugagga bwonna bugagga naye bulimu enjawulo omugagga nga avudde 1 2 3 n'awanvuwa paka ku $1 million ne mutabanyi w'omugagga engeri gye bakwatamu essente eba yanjawulo kituufu oli asikidde empaya y'obugagga noonazagamba oyo tazita n'okugizimujjako oba balwana bombi okubayuwa ono agasseemu ku 2 ayinza okulemerera aba mukugu nnyo buli kyoyogera kyonna aba akulaba aba yakiyitamu ono enjala imuluma ono bamusetinze ono ayagala sente azitwale ku musawo bandoge experience aba agiina byonna kati nammere nze yali musobodde naye siriiyo kuba nze nalaba engeri gyeyakola ki gye yajjamu kati bw'atuuka ekyankwanzi amaze olwo bano baseno bonna ba RPC olaba bagomye nagenda abapya ne bamuwa wiini wiini nga yaddala wiini yo wiini oba yaddala oba si yaddala wiini yagijjayo n'agijjayo kakati ye mubazi wa mpiki ne baagala n'okuddamu likawunti ebyo byonna likawunti nayo n'agikuba n'agikuba n'agijjawo kibayita capacity yazimba capacity ng'eyita epenetrating ekisenge kuba nuupu yali esibye ekisenge awo ate nuupu yafulumya mpuuga kitegeeza nammere w'amaanyi okusinga ani mpuuga yalemerayo
embu nupu si yafulumya mpuuga mbu era omukulu yafulumya mpuuga n'awooli omujega nedda ssebo mbu eza mpuuga zavanga wanita amongo esente mbu omukulu n'akitegeera nti zonna assumption zaaliwo naye mpuuga ku levo ye yali alina capacity ewangula akalulu oba alina nite oba tamwina ku levo ye anti kati omukulu bwe yakitegeera nti alimu olwanite muli bamukuba maximum bwe ekibiina ne bakikubira ddala obutayisamu mubaka yenna nja kirowoozaako nja kikolako okunoonyereza nze bwekiwulira mbu nze mpuuga gwemanyi yali alina okulwana nga nammere bwe yalwana mbu ne Abedi bwanika omukuba ne bamuteeka mu kyokusatu bumumaliramu ddala saggaliko ne bamugamba nti oyo mumuteeke mu namba 3 aleme kugenda mu kooti kubanga bwanika yali asinzaayo amaanyi naye bwe yeewuunya okulaba ono agattagatta ebigambo ng'ate yakikubye andi kakati anyway assumption yo eyinza okubeera entuufu nga jjajji yafuna intelligence kulasiti nange nagifunako naye nkyeyongera ogikenenula yongero gyetegereza mweyo embeera ate muganda wange mukaaku tayinza gimbuulira tasobola ate kati aba amenya ekintu kye kati nammere agenze ekyankwanzi kati ye nammere abala ekintu eki kimu tuno olukiiko lwe tulimu abantu bateekwa okumanya nti wendi mu mbeera yonna ekyo kyoyo oba ni yakimusomesa katonda yamanyi yakisoma mu byamawulire yali mu byamawulire yakibala nti olukiiko luno teruggwa nga abantu bategedde nti nammere akoze ki waali yali nzanye yaffe ya UID tubulabira nali munoonyerezaako nengamba omwana ono twali naye mu UID kiki wetuba tetwali naye yasigala atya obutabeera mu UID ye mu NUP era yasigala atya nate esogga wali ne tutamurecruitinga kuba karakita ye si ya NRM karakita ye ya ludda luki luvuganya naye twamisinga tutya okumuloba kubanga na recruiting abantu bangi nnyo mu Masaka awo bansibira naye eyo ndi ku recruitment bakusiba nasibisaako n'abe NRM e Masaka awo olw'obuta containinga abe NRM waliwo ebiseera bya mbabazi awo ng'atumbudde go forward kati ngenda ngamba obusajja bwe NRM obwe Masaka youth leaders mukolewo akatiisa kati beekigendera kyabwe kyali kyakufuna sente naye nga nze ekyange kya byabufuzi nga tugamba katugate amaanyi kuba olukiiko lw'amawulire okudinawunsinga zinda ku password yaki genda otekemu nakayombya nofunamu kachansi katono nnyo nenkola ki neniyama twadduka kiwalazima twamalira 40 poto nali ne musajja wange 40 poto nga mwagenda wala nnyo madowa Isaka andi tugivuga bwe tutyo gomanyi nayi ne bagigamba nti bali batolose naye bakutte lyawa bakutte lyembalala batutwala emisi soko nnindeko bw'otuuka bw'oti emmotoka yo wali mu lubalikiddewa nali maka tweyo ng'ekyali namweru baluseewa bategeera batya nti yeggwe atuuse ati nkugambye intelligence kakati ngenda okulaba embeera bweti ngenda okulaba embeera ng'eringa opaakinze sinavaamu ngenda okulaba 99 ekola ki ekusalako yingira ku speedi ya iriiri ngenda okulaba ey'okubiri balinga abaagala okukiika geeti nayuza buyuza tewayimirira ng'omugezi bwawe kakati okwata mbalala tukwata mbalala tewafuna budde buwetta kudda Kampala 99 yetugo ekyanyamba nayinamu amafuta 99 yetugoba naye balayika tebayina mafuta gamala zinayinamu fulutanka kakati balutwala emisinde ku Masaka awo paka lyantonde ngera ziremeddeko bwe ntuuka eryantonde nenga kankwata erya jjajja nenkwata erya jjajja lwakitula erigende lwakitula netulega n'eryo twamalira 40 poto nikino bikira obunyebunyenensi
Fort Portal gye wamalira twamalira Fort Kabarole mulimu babiri mu motoka tulimu babiri era musajja wange bamuyita Madowa Isaac eggaali ekaaba okufa obufi sitola agimanyi kati mutuuke Fort kati betwaleka ku siini bakwata bali abenaremu bennyini babayoola babasiba emyezi egi esatu kati bwegamba nti mu Masaka omwo manyiimu kati we mutuuke Fort Portal ate ekiwejjowejjo sente mwalina ez'amafuta agabakomyawo fulutanka yali erwana nentuukeyo nenkuba amasimu ne tuvaayo ne muyitira kosi nalina ebikwekweto byange ebirala nali ngenda Ntoroko watuuka Entoroko natuuka Entoroko nenvaayo nenkomawo wayita Masaka oba wayitira eri bwoti Mubende nadda Mubende ngeno Masaka tewakyayitika emusajja gwotobye n'ebyobufuzi jjukira 2011 baali batukwatiddeyo okukuza amazaalibwa ga jjajja n'ogamba ate banziremu nga baninako akakuku ababyokwerinda mu Masaka omwo ovume jjajja twamukuliza amazaalibwa kati kuno baali bakitegere nti ogenda muvuma buvumi balayika baali bamanyi nti waliwo kyetuleese si muntu ne bakukenga ekiyingiddemu n'abe-NRM kyetuleese si muntu ate nga eyali abawa intelligence ateeka okuba omu ku bano mutuuse ludda wa tutuuse wano mu Nyendo muli ludda wa twambuka Nakayiba ndoza nga nabo baba bazeeri naye mbadde nkugamba nti mu recruitment drive zonna zetwakolayo nammere saamulaba nateeka okuba yali akyali mu kusoma nebifaanagana bwe kwasi yakutuse nnyo ekiri awo akyali muwala kakati olaba engeri gye yazannyamu ekyankwanzo era n'ababbakosyo saakugamba nti obwa minisita abumaze oyo wapulidikitinga nti oyo agenda kufuna obwa minisita abumaze wuuyo ne jjajja lwe yagenda e Masaka jjajja bawaabiranga kitaawe wali Sempijja okubba ettaka n'ebirala nga nammeere ali waliye awaana jjajja kufa na kuwona ojuga nti jjajja yagendayo era n'ababbakosyo bulungi nnyo ye nammere kakati bwe tutuuka ku levo kwali wali mu palamenti ebadde n'obunafu bumu era nammere agenda bamenyaamenya agenda kulaga obunafu bw'oludda oluvuganya bwe buzibu nti right honorable speaker abaddeko ng'ejja ali ku ludda oluvuganya abadde alina ttiimu ye gy'azannya nayo yazimba mu NRM ey'oludda oluvuganya bano bakawalya si kawalya babasaalirwa kawalya si mwogezi nnyo alina ttiimu ye gy'abadde amanyi esooka ku muzindaalo Semujunganda kati nga muzindaalo baaguwamba opposition yabo baniringa nabo bamanyi rules of procedure ate era abantu nabagambako nti naye Ssemujju oyo mwogezi mulungi era mulungi nnyo naye waliwo ebirungo byatajjaayo olwali alulwamu nnyo n'atajjaayo kirungo kituufu waliwo ekirungo ekitavaayo kiri ekyabali bannankayo bagulawo oli kakijjaayo bulungi olwali alukola ki alulwamu naye nga abadde legislator muki mulungi era tugenda mu miisinga era nakati gwe nkyawagira newankubadde ng'ekirungo abadde takiguusa nakati gwe nkyawagira Ssemujju wadde yavaayo okiwulidde kakati kati nammere asimulula kakyeni ako akayuwa kubanga omubaka w'NRM bw'abadde nga akwata omuzindaalo wali nga tebakukiriza kuba kuraizinga bakukubirawo left right and center abasajja abo anti oba wakwogera bwoti emikono gyonna bonna ne bawanika procedure madam speaker order procedure okiwulidde kati gwe nga confidence efa bakutabulatabula bakutaataaganya kati ng'agaba procedure bw'agaba procedure ng'agiwa Ssemujju ng'akunafuyanafuyaawo ng'alandaggalandagga bw'agira galubindi n'aziteeka wano ng'akunafuyanafuyya ng'agiwa Nambooze ng'agumaliriza kati gwe toddamu kusituka kwolwo akuggalidde bakuggalidde badde ne kakatero kaabwe nga kamaanyi Amongi abadde mu opposition ate Amongi yava mu opposition era kyogamba nti abadde aluzannya muli mu ngeri ye tokimanyi nti mikwano gya Amongi abatuufu ate babadde babaka ba opposition era babadde bali ebigenange n'ewuwe nalaba wano Kawalya nga bintu mu kusiibulukuka
ava ku ebyo tobalanga bitole bya mmere naawe ati bitwala bakoffe leadership esukaawo kawali oyagala mubalira bitole bya mmere yabirya yanywa caayi wali joyisi wa buli ngeri ebyo bitono nnyo ffe tuba tukola analysis ku bintu ebiriibwa mu byobufuzi kakati nammere n'agamba nti kati nze nga nammere nina okuwaguza wano nga bwenzize nga bateekwa okumpulira nga bwenzize nga mpaguza era nze nammere njagala okumusiima alina omubaka waffe gwasinze bamuyita Brenda Nabukenya ate nga Brenda Nabukenya siniya Brenda Nabukenya si eweruweru oweruweru yatukola bubi nnyo ffe aba UID yatukola bubi nnyo simalina kumanya nammere naye wuuyaze amuyiseeko anti kankubuulire Brenda Nabukenya yali w'amaanyi ng'ali mu UID naye akazimbe kaliyo kamanyi naawe kayiwa windo nedda ate banambozi tebazanyazanya gwena TV gy'omulabako kyogera n'okugenda ku TV wetaaga lukusa kuva Makerere Kavule tomanyi nti baali baabagaana n'okujja wano kunankanyi kukeewaza obeeko ky'oyogera nakyo weetaaga lukusa lwa Lubongoya bagirabanga kirooto kya ntiisa kati kankubuulire ffe bananyini Brenda kuba Brenda waffe mwamumaking nze nali mumyuka we owa Brenda nga ye National Youth Leader wa DP nga gwe mumyuka nga nze mumyuka okuva 2010 paka lwe twakita ffena nga tulaba kiweddemu amaanyi okuba nti ate yandibadde w'amaanyi okusinga mu mbeera ey'okugenda mu palamenti ya 2011 by election nali musambi wa nkizo nnyo eruweera awo okulaba nga mumuleeta okulaba nga avaayo era twawanguza obululwaga 3 nga mwayita ku kaguwa NRM okugigoba eruweera awo ngoma y'amaanyi ge twateekamu amaanyi ge twateekamu ogamanyi kati Brenda nga tumuleese tulina essuubi lyonna tugamba muwala muyivu ali beautiful oluzungu lufuuwe si lwakugatta alwogera mutendeke kikyali mulemye okugusa okuwamba parliament naye yaddamu ebyo buli lwe musanga mulaba n'enjala mpanvu bwe ziti yabeera mukola njala empanvu ezo zalina kusiiga mimwa kukola ki ebyo enviri z'abakazi ezo eziriko ali ku beauty contest I don't know but the other ingredient y'ebyobufuzi yagivaako yatukolera bubi kati nammere wuuyo abawambyeko palamenti omuntu yali badde alwana ne nammere kati amukuba bubi nnyo gwamaakinga naye ye Brenda gy'emyaka gye gimu gwamaakinga Brenda mukuluko mu by'emyaka asooloobye amusingako katini naye eyali badde yalina oluzungu olusobola olwa nammere namboze bajja mumutira bwereere namboze bajja mutira miguwa era waba mugezi ave mu lutalo nga bukyali naye nambozi yaliwo bambi mukazi wa anti nkugambye nti twafuna obuzibu bwani ate bali balemeddwa kati lwaki namboze tayingirawo anti bwe buzibu bwenyini bwe nkugamba bwe tulina nti Brenda Nabukenya yalina okuoccupyinga that vacuum iron lady vibrance eyo y'abakyala abamalayo mu palamenti singa yagizimba dda naye vacuum ebaddewo nammere asanze ng'ekisaawe temuli mukazi wa nkizo nakikwata nagamba kankiwambe mama namboze nagamba nti nno nja kufa nawe togunya ogufujja ogufujja ani gw'owamba era bagenda kwevuma eby'oku mizigo ne mama namboze naye mu Lusoga tubayita bankandya namboze ye tamanyi kuvuma namboze tamanyi kuvuma namboze naye amanyi okuzimba sitole gy'aba ayagadde okola ki okuzimbako amanyi ozimba emboozi emboozi agimanyi nambozi oyo nagizingazinga yonna nagiteeka wamu nagikukubako bw'ati era bw'otaba binywera nabalabanga nga beetwala ne mawu ofuluma
si wa bulijjo Nambooze naye ayina ebintu byazimba ssebo. Naye ng'obuzibu bwonna abawala bonna abaava mu Nuupu tebakoze kimala. Ekitegeeza maama Nambooze magezi ki eg'omuwa? Ave mu lutalo olwo omuwala tajja musobola. Ave ku Nammeere. Oyo omuwala tajja musobola. Script gy'asomako nnene nnyo. Yasoose n'amuweereza sikaadi. Namuga nti ng'olwo oluzungu lwo lwogattagatta wano terukola. Anti kakati olwakusabula jjukira Nammeere we Makerere lawyer awedde emirimu. Ate balooya bafuwa oluzungu. Ate yasomera mu budde kuba taata we abadde abimala. Naye enezimba ye y'ebyobufuzi ndala. Era ogiraba nga sina ya Sempijja. Mwami Sempijja. Enzimba ye ndala. Era nalabye Mwami Sempijja ng'agamba bannange nange nazaala. Nga nammwe mwakola ki? Omwana muwabule buwabuzi tutambulirewo. Siina kyakkola. Bambi Mwami Sempijja nga yeetonda. Nange nazaala temunnambula bubi. Muwabule omwana akole ki? Atereere. Omwana atambuze tuzimbe eggwanga nga ze mboozi zaki? Za Mwami Sempijja. Za Mwami Sempijja. Kakati mweyo embeera. Njagala okutegeeza nti oba Nambooze ayagala oba tayagala tasobola kusitopinga Nammeere. Ate Ssemujju Ibrahim anti yafuluma. Anti naye yamukubiddeyo wakati mu kufuluma. Ssemujju Nammeere alinga baleesolingi. Naali ku miguwa alagirira oli. Abyetabamu. Amukoonamu. Naawe eri nali okaddira ono. Ssemujju yabadde ku miguwa ng'ali mu kulaba Nambooze mu ringi ne Nammeere. Nammeere najja n'asooka amukuba kiri. Ssemujju n'agwa eri. Naye omanyi kati Ssemujju musajja wange naye abantu abamu twalinga tubatiira bwereere. Kubanga nze mpangadde n'abasajja abo ebbanga lyonna. Naye kati Ssemujju yavudde mu Paalamenti nnaku 2 naye addukidde kuba YouTube eno gye tuwangaalira. Kati wali bakyamuyita? Tibakyamuyita. Abaali bakuyita luli ng'olina ofiisi. Kati alina nakunkubira. Alina okukubira. Najja kukewaza. Obayinza ekisinga okunyumira ku bintu bino abantu bonna banvumanga bigira obutivi bwo bwobeerako obw'obusimu obw'omu ngalo jjukira Waiso yanafu yange obutivi bwemwe mubeereyo n'akasajja akakadde tugenza okumaliriza abantu bonna baddukidde mu kino wano we wali omuzindaalo kati wali wawalala mufumbiro twamuvaako tetukyamwogera kuba kyali wamumanyi tewali amwogerako era tujja mala kuddamu mukola ki kumwogerako mainstream ziyinza okwogera ku mufumbiro ye waliwo alina obudde obuli awo bulaba mainstream mukyabulina olaba ne president kati yerabira TikTok na YouTube babimusalira yateekawo department nababa bimusalira ne bamuwa obutonotono obwo bweyerabira n'aseka mu motoka ye ne tumutambuza paka lwakitula agenda aseka mu motoka agenda aseka bwatunulira kwezi yagambye Bigirwa yagambye ekyo Bigirwa yayogedde kino n'alabanga n'agamba nti ono Bigirwa musajja wa ddala era gwe abulako katono akukola ki okuwa obwa minisita abo minisita yabugabye n'abumala lishafo zijja naye ffera oli musajja mugezi tetujja kubeera mu bya minisita naawe ate bwakusanzaayo Nammeere kabineeti ejja kwaka omuliro naye ye Nammeere abantu bonna abaagala okubiisana naye bakireke bulesi basooke bakite tebajja mumusobola mu ebyo eby'omuzindaalo ebyo tebajja mumusobola kubanga amalayo kubanga yeteekateeka nnyo agenda okujja mu kintu ng'ekituli weekiri ye nakyo kipayinga kituli weekiri kakati omuntu yenna anaagezaako okwenyiga mu kituli ekyo Nammeere ayinza omulinnya ku kigere oba omukuba olukokola olugjamu amannyo n'aswalira ddala Paalamenti nze ekituli nange mbadde nga nkirabawo mu butuufu nga tewaliwo nga basasiri ogwala okuva lwe baagenda Winfred Kiiza abo abaalimu
Parliament ebadde nkalu. Nze nkugambye. Naddala ku ludda lw'abakyala. Ekituli nange mbadde nga nkiraba nga weekiri. Brenda kyamulema okola ki? Okwokyupayinga. Kati tumukolere ki? Nammeere akiwambi. Kiwambi. Kati ate nammeere tazira kukeewaza ajjako. Ku NBS n'agenda. Ku Megatron n'agenda. Ku Jeno Bigirwa n'agenda. Ye wonna waafunira omwagaanya. Andi kakati. Yagendawo. Omuntu yenna omukugu mu byobufuzi tagaya amawulire. Gwe kasita ogaya amawulire. Ng'owedde. Mbuga ono munene ono mutini. Tewaliwo media ntono. Tuvula nze njagala nnyo mwami Gashumba. Gashumba tagaya radio. Tagaya media. Ekituufu. Gashumba w'omugambira nti mwami Gashumba kikinga kati kwezi jangu. Tagaya media. Abazigaya babakubye. Dokita Muganga bamutadde ku ttaka. Ne bamulinnyirira bwe batti. Ne bamusiimulizaako n'ebisooto. Ye ensonga ki emukubya? Ensonga ye sinagiyingira. Muganga agamba nti tayeebwa yamukuba okumulemya bwa minisita. Era yaleese buli kimu kyonna n'okugira nti nedda ono okufuna obutuuze mu Canada yabufuna nga munnansi wa Rwanda, ate kakati obwe Uganda yabujjawa ng'ate bwe Canada yabufuna nga munnansi wa Rwanda, ate ng'obutuuze bwe bwa mirundi ebiri tebuba bwa mirundi esatu. Kati obwe Uganda yabufuna ddi. Kati ate nga bamukwatako ne overstay mu Uganda nga bagamba nti abba ebyama bya Uganda n'abituweereza Rwanda ojjukire bamukwata ne bamutikka ne bamutwala. Kati ensobi zonna yagamba Muganga gundi tayebwa yamuliko. Gwe olaba nga Muganga kiki yandikoze mu kiseera kino? No, ey'ensonga yateekwa okuba nga jjajji yanyize minus. Kuba jjajji embeera gye yalonderamu cabinet. Sirabayo resistance esobola kujja ng'edisputing appointment gye yakoze. Kubanga tayebwa naye yayise ku lugwanyi. Taba kuba jjajja muterayo Kabega. Yali agenda ne munne. Kati ye lwaki alaalira banne? Kyanga mutuukirivu tumupepete. Ebintu byano byaweddemu embeera ey'ogamba nti mutuukirivu nnyo. Tutwala yaddeko. Embeera eriwo oyitawo otambula. Kyekyoka. Kyekiriwo. So si butuukirivu. Ebyobutuukirivu tayebwa teyali ba deputy speaker. Singa kati muntu mulala nnyo. Singa muntu mubaka w'Enankanyi. Wawa? We Masindi. Ono mukyala Alice. Asiimu Akiiki. Singa tayebwa mubaka wa bulijjo. Ordinary MP. Okiwulidde? Wankinkize waawo. Waawo mu Ishaka awo ayina ka constituency ke yajjayo awo. Kuno yajja n'anopposed. Abali baagala omuvuganya yabakolako ne bavaamu. Oyo yina corruption. Ne bonna zaabakolako. Okiwulidde? N'ebirala. So talemezaamu nnyo lukoba. Kati kitegeeza nti agezaako okudisputinga amaanyi jjajja ge yakozesezza okulonda oli. Era Muganga ne bamufulumya. Era Muganga alina kuddayo wa jjajja. Yewali solution. Jjajja ayite tayebwawo, ayite nani omulala? Ssenyonyi. Ssenyonyi naye teyeetaagisa mu ekyo. Ayite Oboth abagambe mugamba kimu. Mugamba ki? Naye jjajja bwe yawa omugenzi Ssebaggala obwa minisita tebaamulemesa. Ssebaggala ebibyo byali birala. Ebya Ssebaggala birala. Kyokka ate ne babuwa Nadduli ye n'ayitawo. Anti Nadduli yatuuka mu kakiiko n'agamba baana bange. Jeno Bigirwa kyakozese. N'abagamba atya? Baana bange nze nkuze. Temunzwaliza wano. Bwaseka. Mwanyinaze Kadaaga. Ye yali speaker mu kiseera. Nze nkoze eki? Nze nkuze tonswaliza wano. Bwaseka n'eddimu lye. N'olw'ensonga eyo mugire bwe muti nze nve wano. Sirina budde. Biwandiiko tebiriiwo. Kati mbagamba eki? Ffe twali mu lutalo nga tulwana
tulete kino ekintu kyemukoze eki kimulimu kyemuliddemu kati mwagala kunswaza muleke nammwe musajja mpadde pensoni yange mundeke ngende kakati era yafuluma bufulumi nga yesekera bwesekezi n'abavawulire ne bamukkiriza ye n'ayitawo bwe yadde Luweero jjukira yali alemedde akamotoka ka Chairman 5 nga akaganidde n'agamba ng'agambye nti nze ntambuze bigere z'omusajja omukulu muleke nammwe kati yaddayo ne Land Cruiser y'obwa minisita kali n'akaddezooli n'agamba mutabanyi kati emuroka yiiyo mukulu munange yakoze eki yanterezezza nze ndi mweno awo nno kale tutambule ne mbadde munjoze nnyo n'aseka obuseko musajja w'omukasaka nadduli omukasaka toyinza wakuze kati Sebagala yajja ne luno Sebagala yajja Sebagala yakolamu obuzibu mu yalinga tamaliriza pepa wakawe bulungi nga yeesiga jjajja tamanyi nti jjajja ate naye azannya ki azannya double standard empiki yamuwa kiministry awo ekitaliyo bulungi without portfolio n'akuba eri akasimu n'agamba mumutegula mukole ki mumutegule ate ye nannyini nkwe tikanaawo izo singa jjajja enkwe tosobola enkwe za jjajja azigira ddala ku kisowaani kya Munyezi Mungu kwatapinga ale jjajja ayina enkwe sesirabanga mukulembeze ayina nkwe nga jjajja okiwulidde obukulembeze era okubusobola bwotyo bwobusobola bwankwe era abantu abatakoze enkwe bonna byobufuzi bibalemye babawunzise byobufuzi bibalemye kakati mweyo embeera oyo muganga ensonga ejjajja yagimala yekka naye bwanadda mukwerega n'abayaayi okubagana ne tayebwa kubajusifyinga biki tekijja kusoboka kijja gaana tekijja kusoboka bajja muwanvuya anti kasi nosikatiramu bwoti nosikatiramu mutayangwa kutuuka wajjajja yadda ino olukebero olusooka nga ye ayitewo ne kasalo wamulemye bayinza omuwanvuya ate nga tewali bya butuukirivu biri awo ebya Uganda birimu okungamba mbu nze sigize bulungi abantu bali mu parliament balina senior 6 webali nnyo amazima gonyogedde ge matu tebalina senior 6 kati ngonyumiza ki taye bwajjewo nankanyi akasajja kaba kafunye chansi yako bakaleke kagende kawute supu tewali kyakkola nti otereza ki bya Uganda otereza ki kyoga jjajja ye musiru oyo data tiyabadde naye ng'amulonda yabadde naye ng'amumanyi kuba dada jjajja ye buli muntu yabadde obwa minisita oba jjajja akubayo akasimu nga Sebagala bwe yakola talina kyamugamba oyo mwana muto ate yakoze eki jjajja naye oli Sebagala yali musambi kuva mu gyenkaaga n'amutya okuva mu gyenkaaga nga ne jjajja alwananga ne Sebagala waali Sebagala yali musajja mukulu kwenkana jjajja Sebagala yali musajja mukulu ng'ali mu levo z'abajjajja ajjajja yali amusingako naye nga Sebagala engeri yakulira mu kibuga ebintu bingi byeyalimu ng'omuvubuka bebalwana bavubuka abalwananga Uganda efuna independence bebekalakasanga obwana obuto obugenda ku ziraalo obwo waliwo olukiiko lw'ebyobufuzi ne bugenda beba Sebagala ki ekyamutta yali akuze bagamba yalina amasavu mangi ku mutima kyenda kikyesiba ne balwawo mulongoosa I think so Sebagala yali akyali Mungu n'amuyita mu eyo embeera nze nakoma omulaba ng'agenze ku kavule kujjayo n'ajja nga yeenaanise baleeti nga mukambwe ennyo ng'akimye bwa mmeeya nzi yamugirayo ne foomuzi nezimutwalira abantu bonna baali bamwegaanye n'abaamulyanga mu ngalo bonna nga bagaanye ekikola ekyo nzi yakimukolera bakola bubi nempikinga foomu nenzitwala okitegedde ate baali bajja mumuwa baali tebajja mumuwa ab'ekavule baali tebasobola mumuwa nga tebasobola kuwa Haji nga tebamuwagala kyali tekisoboka nga bwe bagoba mukulu mutowe Latifu ate bamye Latifu ate ng'onyumya Haji baali tebasobola waliwo ensonga ez'enjawulo wali eri zibaali bakonsideringa ate nga ziviira ddala wa jjajja kitegeeza yali tasobola kuyitawo
yali tasobola. Munyazi Mungoloza teyamutaasa n'amugjawo nga akalulu kannaba nga taswadde. Eno Katonda yasinga okumanya. Simanyi ku ekyo naye Katonda yasinga okukola ki? Waziika Ssebaggala bulungi nnyo. Twamala wiiki namba nga muli mu piraawo. Nga tuli mu piraawo. Era tebakulimbanga mbusijju omusiraamu olufa bamutwalire waawo. Kujja kuba abatalina byamuwejjere. Omusiraamu ssebo nze nalabira ku Hajji. Twali omuceere okumala ennaku 9 nga mayito n'ekyayi w'amata buli kumakya. Wamalawo wiiki namba nga tovaawo awo. Ogenda kunaaba na kuddawo. Mukama waffe akoze eki? Kubanga buli kimu kyonna kyaliwo. Buli kimu kyonna olumbe lwe Haji Basajja balaba yalisinga okuluyimiriramo. Naye waliwo omusiraamu waffe Majaabu wanne Wakiso mugagga muvundu. Puresha zaamukuba ne bamugye Wakiso nga mulwadde nnyo, bamutuse na Kasero ng'afudde. Mutabani we ekiro ekyo yamuvugira mu drone n'amutwalirawo e Masaka. Bagenda okuleeta ambulance nti anti omwana amututte. Zigenda okubeera ssaawa 6 nti bannange babikeebikeko nga bamuziise ng'omuwejjere. Ebyo bintu byani bintu amanyi abasiraamu balina entaputeza ez'enjawulo. Buli omu alina ebitabo engeri gy'abitaputamu. Okitegeera mulimu abagamba okufa tukwanguyirizeeko sijja ogenda mu miitingi abantu bo okitegeera ofune empeera tebiriiyo. Haji yagamba ze temuntwala bwe mutyo. Yabigaana. Twalinda abantu be. Waliwo omutabanyi yali mu Amerika eyo ennaku 9 nga tulya tunywa. Olumbe ng'olw'omuntu omuntu abadde binywera. Abantu balina okweyagalirako mu lumbe. Majaabu alina petrol stations nga 10. Omwana yamutwalira mu drone ng'amuzinze muli. Ebyo Haji yabigaana naawe. Abasiraamu banyiizanyizaawo sijui Seeka gundi tagenda kujja. Ne tujja tufunawo Seeka Wakinankaali. Nga tatafuta kitabo woowe. Seeka Wakinankaali nga yakeroba wakutuba yabuulira n'abinafuya ebyo byonna n'abijjawo. Naga tewali mumanya asingayo ku bino ebintu. Seeka Wakinankaali yava oluddawo emusoga. Ne abasoga buli basajja. Sebo yamusabira ne tumuziika mu maanyi awo. Mwamuziikira Kisaasi? Ekisaasi wa taata wa Haji Shabani ewali ebijja byabwe. Haji Shabani Ssebaggala. Bwatu Ssebaggala n'azikirira. N'agenda naye Sebo. Naye okkiririza mu kuziika sipiidi. Okujjako nga nafa nga ndi muwejjere. Naye nga siri muwejjere. Ne bw'oba muwejjere. Nze okujja nga nange maze kufa. Sikkiriza kumala gakutwala bwetu. Tulina kuyisa mu bifo bingi. Abantu balye ku mmere. Wano omugenzi Tamale yafa. Twamusoosa zana. Netukulungula waawe ennaku ezatu. Ne tugenda gindi wano Bulenga. Ekyengera. Ne tukulungulawo ennaku ezi. Ne tukkirira ekaliisizo. Ne tukulungulayo ennaku z'ennaku ezi. Nga tuli kubigenagena. Andi kati awo kwe kumanya nti gwe tuziisaadde binywera. Emirimu egimu girina okufa. Naye kwezi n'enfa. Mangu tewali mmere y'abakungubazi. Mwanguwe. Nedda Sebo. Nze nange tebajja kunziika bwe bati. Ekyo sikikkiriza. Kugambye Haji yabigaana. Yagamba Sebo abantu balye ku mmere. Nze balina okumbika mwena ne mutegeera buli wamu wonna. Nabeka muli ne bategeera. Tinagenze. Twali omuceere awo ennaku 9. Bo biyita byakusaaga. Kati ate waliwo enjawulo. Ate nga kawungezi bwe mufuwa ebigambo. Bulungi nnyo. Bw'ogukwatamu awo. Ate kakati ffe twali abasajja be. Kubanga mu bantu Haji bye yatendeka ebyobufuzi sofa nze akyaliwo. Abala bonna abantu bawandagala abamu baafa. Abala bawandagala tebakyalina makulu mu society. Beddira mu byalo. Kugambye abawandagala nze akyalemeddeko. Ine Mukama yandikuwa bambi yandikuyambye jeno bijerwa. Ajja kunyamba omanyi lwaki? Gomanyi Katonda Haji amuddiramu nga wa myaka emeka? Obwami yatubuwangula mu 2021.
mu 2006 ngaaji wa myaka 65 Katonda wange awo yafuna Nabagesera Nabagesera ate wa 99 eyo saaliyo Nabagesera yali abega Bubezi Haji saabimanya saaliyo ate nga gwali naye batambulanga naye ati saaliyo lwaki obigana kubikoboza no saaliyo ate oyagala njogere wali okyali 99 nali mu senior 1 nga ndi mu kyalo tiwabimanya tiyakinyumyako ekyana bukiwali ekyo binyumya naye nga musajja mukulu nina ebintu byeyaŋŋamba byesogerangako ne bwabanga afudde kubanga the dead are not dead ayinza okulumba ekiro nakubuuza lwaki babyogedde owulidde Nabagesera ali luddawo simanyi naye baaba kyali kisaba mu biseera ebyo simanyi kuba saaliyo tewakirabako namulaba naye nze namulaba akuze naye newankubadde yali mukulu era wamulaba namulaba ati kati nyinza ogaa nti saamulaba naye namulaba akoze eki namulaba akuze Pulezidenti Museveni yayogedde olunaku olwajjo nayogera ebigambo bingi n'agamba nti n'abantu baffe abatwalibwa emabega wabweru simanya ne bagenda ne banoonyayo akakadde naye ng'agenze ku kyeyo anoonya akakadde aka naga tiriwana akakadde musobola okukafuna singa enteekateeka ebanga ekoze eki okwogera kwa pulezidenti okuwa kuwulidde otya kulimu essuubi oba byebintu byazaayogera bulijjo saafunye budde bumala ngenda kumuwuliriza leero saafunye budde bumala kugoberera byakoze eki wabadde mu bitabo byabadde kuinaadde mu bitabo n'ensonga endala ezaki ez'obuvunaanyizibwa mba njagala okupepeta ebigambo bye nga maze obiwuliriza kubanga ku layini kwali ngenda muwuliriza ekiro kya leero kyokukiriza ku mande tumupepete bulungi ekiyabadde ategeeza ngutukoze bubi gino bigirwa ngutukoze bubi nedda ssebo toyina kewawuliddeku wadde akatola aka pulezidenti wawulire wadde akavuvuvu we kati no tujja kukola ki tujja munyumyako ku mande kuba n'obudde bubu tukoze ki bwebo bwenyini bwe twalagaana kukyabulako eddakiika 7 butuuke bwe twalagaana eddakiika 7 toyinza kwogera kutaputa bigambo bya jjajja mu ddakiika 7 bagambye kandiho n'ebirungi bebagenda okuwa ku Dr. Kizza Besigye obujulizi nga bwe yali ayagala okutta jjajja kyokka ati bebagamba okuwa obujulizi bali mu kkomera bavunaana okuyiyiriza bibbomu ebyekikwangala okubitegaatega abo bakyasobola okuwa ku Dr. Kizza Besigye obujulizi omusango ogwo era ku mande enkeera mu kooti guli interesting proceedings nazirabye guli very very interesting kati nga ffe ba student b'amateeka tuba twetaaga okwapiyaringa tuwulirize proceedings kubanga abajulizi baki ba state abajulizi ba state bakubiddwamu ebituli bingi ebiyitirivu ennyo omusango tebagenda kugusobola bweguba gwakusalwawo guyinza kusalwawo bya kibode mulamuzi naguwunzika buwunzi nze ngusaze bwenti kubanga yali yagulemera mudda nze ngusaze bwenti naye nga meriti y'omusango teyimirira siraba n'obujulizi babupanga bubi tebabuyiiya bulungi omaye bw'oba opanga ekintu otuuka ekiseera waliwo byeweerabirayo ate n'otamanya nti oli ajja bikubuuza olina engeri gye weerabiramu okusiba ekintu naye era details za kumande gendayo mu kooti onobeerayo enja kubeerayo ndabe tulyoke tukole ndabe banyize batya amapeesa gutambula gutya kino kiri kitya kuba kati engeri gye nnako legal mind nja kuba nkuwa position entuufu ey'omusango ogwo olaba oba Besigye aguwangula oba taguwangula okuba ebyobufuzi bingi ebikyagulimu naye nga ku mande tujja kugutaanya bulungi kozi ku high court wali ku high court basibule tuve wano gye bigirwa sijja kufiirako bufiizi nze olunaku lwaleero luwo luwedde njala okwebaza emikutu gyaffe gwamuganda waffe Owen kozi baguyita batya akafubo omukutu akafubo nako kweguli emboozi yene era mujja gisangayo
Megatron waali nga bulijjo Kirimaanyi olinga tuziza press conference nafunye n'akawulire mbu General Museveni yadde ne meeting n'Oweekitiibwa Anite ne bakkaanya ye General n'amusonyiwa. General yamusonyiye bagenda muddiza ebibye akuulite nga naaba mukama amusaasidde kati olwo oyimiridde otya anti kakati nze byange byateeka oba bamusonyiye ffe batuwa ebyaffe banaabiraga nti nno babadde babanja bwe bati anti waliwo kye tuyita response by conduct oba acceptance by conduct the conduct of the government yalaze nti Anite yalina ensonga kate ffe tuli baaki tuli ba whistleblower ffe twateekayo kati babo bakaanyiza byabwe mwagala ssente zammwe ife twagala ssente zaffe twagala kumanya tebanakuddamu tebannabakunziramu singa tebakuddemu ate kooti zigaddewo oteekateeka okwekalakasa mu ngeri y'enjawulo kooti zigaddewo kooti tezigaddeewo tujja bawalaawala kubanga gurawundi zonna ezibakuba mu mbuga z'amateeka tuze naye kati tukyabanja bya buntu nawandiika General Museveni nemuwa kopi era General Museveni kopi yange bwe batetuukanga ku mmeeza yo njagala okutegeeza kubira basitaafu bo ogiyitemu abaawali ku ofiisi ye eya ku paliamenti Okera House eya wano ku paliamenti wano Obote we yatuulanga ne muzeeyi watuula muzeeyi alinawo ofiisi Obote we yatuulanga we nagiteeka awo anti osala busazi ng'oli mu paliamenti president agendayo ddi wagenda mu paliamenti oba waliyo serious business mu paliamenti asooka kutuulana mu ofiisi ye atuulaawo wali n'asala busazi ayitira omwo munda waliwo geti nene bweti bagula buguzi okiwulidde nagituusaawo ne bagirisiivinga saagala ogambe sebo nti saakuwandiikira sebo omukulu nakuwandiikira ensonga zonna mweziri kopi ya petition enkadde mweri obujulizi obulaga nti Anite mwajjayo ssente weebuli okitegedde kakati CID headquarters nabawa kopi mukulu magambo teweebuzaabuza kitalo nnyo wafiirwa mutabanyi wo kitalo ddala abamu twasobola kujja kuziika kuba tetubadde ba mukwano nnyo atuli wala naye nga kitalo nnyo naye tekijja kuyimiriza mirimu gya gavumenti kutambula nasuulaawo kopi yange ne murisiivinga bwe mutanziramu mujja kuntegeera akakufaamu mujja kuntegeera ffe twateekayo deputation yaffe wiigi eri ne tusibwa ne tukola ki nemukubwa emigo egyakasa kyemugamba tuviiremu awo tekisoboka naawe kogwo omulimu gwe mwakola bwe mutyo okimanyi nti abasirikale abaakolanga ebikwekweto wabaawo abasirikale baali bakukutteko ewuwo nze baali bankutteko zitebankwatangako ewa zibangwirako ewaka naye omusango mu kiseera ekyo tegwali gwa byabufuzi gwali gwa buyaaye ng'olina byewasitudde bitali bibyo nedda byali byange naye nalina mukwano gwange ku lusegere wano nga mpima nga yakupima apimirawo nagamba musajja alinamu akasente kati muzinga ne gujja ne gunsitula ewaka mukwano gwennyini yakupima nga yampima naye abantu babi era kyusa emikwano golowooza nze lwaki ndi ku free nze ndi ku free omuntu akyankanga kyusa emikwano omuntu akyankanga ate nze ngenze nkulabula nze ndabye abantu njagala okutegeeza ne bakusena ewaka gwansena ewaka waliwo ekyebase gwansena kakati kyembadde nkugamba mu ekyo walinamu mmeka olwo nalinamu obusente bwange awo ne basooka bakuba obwo busookerwako obwasangibwawo awo ne babunywa bonna ne babutwala kati waliwo musirikale akola operation n'atadduka na kabuuyi oyo bakuyolako bukadde nga mutaana abasirikale abaali nalinawo nga 320 awo babutwala bwali bukuuma ensawo biki bwe bityo kati ye abaakoze operation ya Anite toyinza kuŋŋa nti si bagagga n'obulwako n'ekidunkuuli kyogenda nakyo bagagga nwakuba tibayinza kutubuulira kati nze whistleblower sijja kukkiriza kuviiramu awo kati oli yakupima ku bukadde obusatu mu mitwalo 2 yafunako
era nnuzi yaddangaeyo n'agabana n'abasirikale